Gambotya. Siyambo gambotya sewa. Ndi wano. Oliawo omukulu kawuki. Ndi wano baba kyekiriwo kyekiganya. Tewali. Twabadde tuli awo n'otukubako liposta. Eri okwanjula. Sinze nayitaddewo kyakalwe yalibbye. Somewhere waliwo blog eyabibye. N'abiteekayo kati ndowooza gye mwatandikidde obbira nga nenze mbadde sina kye naapositi nze okuba mbadde nkyali mu nteekateeka. Naye ng'enteekateeka ozimanyiiko? Enteekateeka zo nzimanyiiko. Okay. Kwegamba omaze n'osalawo ogenda wa mwami wa mukyalawo? Omukyala tudde naye lwakuba badde yatambulamu era naye kati bwe yakomyeyo sibadde tali Bulaaya naye nga badde ali mu nsi wano mu Afirika somewhere wano. Naye bwe yakomyeyo ate twali twabyogerako dda nga yagenda naye nali manyi yakivaako. Bwe yakomyeyo tuddamu tukyogerako netulaba nga tusobola okukola. Tutugaa kukikwasaganye wano before mu nnaku zino eziriwo zino tukiwe n'ebbanga eddene kuba tusobola okukolayo ku meeting okufuna ku support okusinza ke tulina wakati ne support eri abantu abafaani bange ne bakwano bange n'abantu bonna bwekityo tugamba kati tukikole nakyo kiveeyo obuwulu tebunyuma obuwulu bwattabu. Omukyalo ono maze n'ebbanga ki? Oza mwaka gumu n'ekitundu awo kwebiri we bati awo. Oba topapye? Aleka naawe myaka ebiri katono lwemi bamutwalira mu nnaku 3 tebaliyo tebatudde entende. Ebintu just muliwo abamukwano gwe kati omwala mmanyi already mukwano, she's my friend, she's my best friend. Tusaagasaaga ntunyumyawo ntubeera kuva ku muntu gw'otandika nga munyumya musaaga ne mukola kula ebintu ebiri fana abakyaliwo bakiteeza osoobera naye mubwavu mugaga ne mbulwadde. Okay. Wena ssente kube tolina naawe olw'okuba oli alaba erinnya n'alowooza kati saa zino olaba nakatandika okukitimba tekinaatwala bbanga naye ba ex bajja mu inbox batabuka. Kyokka olaba ex omuwala nga tayogera aludde ebbanga okuva ne mwayokana amaze emyezi oba nga 8 naye abeereyo mu kamooli babala kaki. Okay. Olulaba bwati nga ozjeyo omutwe nakyo ogenda okukuleetwala n'okuwasa najja n'ayomba instead of ogamu nenkwagaliza bulungi. Omukyala atandika okuleeta ebintu batandise dda okunsindika message. Omukyala ono musinkana mutya? Namusinkana mu kibuga Kampala munene. Ku hoteli emu twali tulina we tulya emmere wali eringa kwambia asawo kettu. We namusanga. Kati ba ex bo kuba munnaye obadde oli muntu w'abakyala. Era omusajja yenna olina okusajjala tabadde n'abakyala ne kati abakyala abo baba bakyala omukyala abakyala bukyazi ekigambo omukyala kiba kitegeeza omukyala abakyala n'agenda ajjeewo n'agenda n'ayoza ku ngoye n'akola kiba n'atayoza bwebityo n'agenda. Omukazi yabagenda okukaza ewaka yakaza olujja gye bayita enkaza lujja ye mukazi kati oba oleese omukazi kukaza lujja kati ogenda bakwasaganya like ogenda kati abawala abana abakyala bo bomaze mu kukyala ennyo bolonzeemu omu kati bali abasigadde kiba kiwedde ng'ofunye omuntu agenda okubeerawo ng'oli mulwadde ng'oli mulamu ng'oli mwavu ng'oli byonna omuntu bw'ati aba yeetaagisa kuba bulova mu famire ye waka maama wo ne taata wo nobaawokanako olina okugenda okukola famire y'omusajja. Okay. Kati babo ba ex obagobye. Of course kubanga ba ex naawe bimanyi ebintu byabwe babiwanvu baba kwagala ku ssente kati saa zino ba ex baavu covid abayiseemu balina ebizibu byabwe kati ne bw'omuyita okukulabako abasooka kubuuza olina mweza booda olina mweza ki kwegamba embeera gye bassaawo nzibu nnyo kati nogamba waika olondeyo omuntu gwosobeera naye ofunayo kaseera omukolera bizinensi naaba ng'akola omukazi bw'aba akola ate takusumbwana nnyo. Omukyalo ono gwogenda okwanjula abadde akubeeyalinga atya as in like kale ali mu entertainment ali mu music industry waawa? She's unknown person era bugwa omutunira tolina kafaananyi kewalabyeko omutunira nawe waabayo omulabyeko. She's an unknown person omukyala Muganda era tugenda kukyala wano Ngoma wano Kisonde Namugongo side so tugenda mukyala Muganda kugamba she's unknown zesaganye bakazi bali public ayo public figure sibi ate nawe oli public figure tofune public figure family yo nebeera awa family yayo mbasa yabeera involved in bintu ebyo. Okay. Kapale tulaba nti tubadde mu lockdown era gwomu kuba comedian abavaayo ne bagawayo mu lockdown lwaki osazeewo kikola mu gundi eno lwaki osazeewo mu guno omwaka? Ati lockdown yes abantu balina sente si buli muntu ndi mwavu abantu baavu yes emmotoka amafuta gaabuze bali mu bbeeyi naye si bwe mbuga mulema okugula abantu bagula wali ayo tatunula nayo ku pampu teraamu 5 teraamu 10 okitegeera so bintu besi bwetambula era waliwo abajja okuvaayo abalinamu ku ssente kubanga nkiwadde ebbanga lonchi za meeting ziyinza obeerayo nga wiiki eno bwe mala okulonchinga nefuna ebifo tugenda okukola meeting nti tujja batukola mpola buli lwa Sande tujja londawo olunaku bala Sande nga tukola bwetyo mpola
so bakyali bange bonna wa meeting egenda obeera ekyanja waliwo egenda obeera olaba nti side ze kabuusu awo nene wamala kati eno bagiyita forest garden wano wamala nawo abantu b'ekyalo kwembeera kwempagalira nabo bajja kutuulanga wano nawo nja bafunira olunaku lwabwe bakwano bange ab'okukyalo kuno wamala nasa no batuule wano so nti ekinaabawo kiba kimala ekibaawo kimala ekitegeera omukazi omutuufu talina kwagalako ssente era oba okwana mukazi tolina mukwanisa ssente noba olina ssente tomuwadde olwataano ono omukazi saamukwanisa ssente era teyanjagalako nti oba sereego oba bikya weeteeseteese otya sofa sina nnyo sijaga nti oba ndi bulungi nnyo siri bulungi sofa naye nina abantu beŋŋumiddeko abanzizaamu amaanyi kati mama fina yaŋŋambye mutabani ngenda kukubeereramu halaja misi kigulu nangamba mutabani ngenda kukubeereramu nabadde ndi awo balwasa bonna abantu ntube batyo nawuliddeko ne gundi twayogereko naye tulina omukolo gwe twaliko naye nabukeera plaza naye nansuubiza okumanya ate nja kukubeereramu wasa kuba nali nabanyonyolamuko dda polo n'abakulu eyo kyanja alufa timu alufa eyo kyanja abantu gye bali nti abantu abampa walinze okunteekamu amaanyi bujo badde babeerawo ku mikolo ogenda ku tiktok yange olaba vidiyo z'emikolo ze mbadde mbaako nti be baŋŋalinanga kuba nali nabawako dda nababuulirako dda kati idea nali ngiyina kuva dda nebanga genda mu maaso baki tujja kubeerawo kyetunaaba nakyo ekitono kye tujja okweza kati gwe nga gwe omuntu ostandinza otya gwe ekikyo alone n'omukyala okubeerawo like as in gwe nga gwe beside okuba nti bali ogenda okufuna abakwatirako okuwaayo akantu ke bakuwadde era ffe tulinawo kakati ng'omukyala abadde akolera eyo siraliyoni abadde abeera siraliyoni nga gyakolera era bwe yakomyeyo wano naga atugire olwedda abadde akola siraliyoni omanye ebiriyoni wali ogolodi biki akasente weekali mukazi si mwavu okitegeera kati omukyala okuba nti si mwavu kati nekayina wati si mwavu ate si mugagga nange era situlu mbadde ninawo obuntu obutinitini naye tubadde mu lockdown gwate obadde okola gundi bajjo yampaddeyo ku ssente bajjo ne gundi nani ne full figure ate kati biri byekana biri birala kati wano tuba balamu niyansuubiza okumpaayo bakyali bange si mu bubi kubanga biri ebyobufuzi biba byabufuzi naffe eno mulamu bwa bulijjo tubaffe tulaba nti bacomedian omuli basami bavayo bashuga mami ne babawasa tusuubire nti naawe this time around kyekimu oba gwe walabye omukyala walabye nga shuga mami omwala alina emyaka 23 okitegeera kati omwala oyo si shuga mami teri shuga mami wa 23 bashuga mami baba 45 kudda waggulu 6 era shuga mami wa 23 oyo abataba shuga mami abamula kindoza kiba kifuuse kirala si shuga mami ono omukyala mukozi bukozi kwa mune mutwanya nti ba comedian baba wasa abawasa abo nze siri comedian bwembera ku stage mbera Kapale entertainment bwegwambera Kauchi Simon so Kauchi agenda okwasa so Kapale so kati nze buli mwanyi n'ebirooto bye mu nsi muno nze kuva dda singa nanja akwagala bashugama mimba ina wangi Donizera first of all Donizera amperezayo $15 Donizera ate nga wonye yakava mu Uganda yakaspeninga okugamba olaba nti ate buno omukolo gwegenda sombola abanene kati buli muntu eyiwalana ne munne bagenda kubaawo abantu begenda okuyita ngenda kuyita Maria Kine Kapale abo ngenda bayita mpite Salvador ne Muhanje Donizera ne Zawed Juli Zawed ne Musibi kibona abo ngenda bayita mbagatte Museveni ne Bobi Wine buno omukolo nabo bagenda kujja era kadi ya Museveni tia abulwa najiwere yawededda ya Bobi Wine yawededda tubimbekala akayimba abiri babitya nga mutudde Museveni ne Bobi Wine nga batudde wamu omukolo gwe bagwita mugatta abantu bwengendo okukola tabbu njereere zino embaga z'Abasalvador byali biweero obwo bwali just bubagabaga bwamenya miti negenda suula bizimbe guno omukolo genda suula ebizimbe kuno okwanjula introduction egenda suula ebizimbe ate embaga jejja beera tabbu nnyo eyo njagikolera ate Las Vegas California sponsored by Nalongo Donizera ate tokisussa nnyo naawe ate kulimbo jatwa ku baato Donizera yatadde mu ssente ez'okuba nti embaga egenda beera California ele side eyo serious bino si byakujibisa ojja kutulaba ku nnyonyi nga era gundi ane munu nga embaga ewedde ate ejja kubeera gundi bayitayo Ibiza Take akazinga kebayimba kale akayimba we gone to Ibiza wo eyo ne watuusa okubanga okola ebintu ebyo Kapale nze n'emikwano I have 75 riches even if I lose one I don't care bagagga 7 mu basatu
ne bwe ntuzingako omu meeting zitandika ddi anytime now mweno wiki tugenda kuba tulaunchinga meeting olunaku lwegenda okubaawo tugenda kuba tulaunchinga era mwena mujja kujja bannamawulire mwena tv neseni ntwagiise zonna tv alujaziira zonna zigenda kubeerawo nga zikavalinga guno omukolo gwa tabbu njereere era bano ba ex banga bafiirwa abali banva olugambo biki kati bagenda kwetogera ulya mulambo ku mulambo nga bawoza covid singa covid si yabase jealousy obulumi komayo omuntu okudibaga omuntu n'omulekawo n'olowooza tewali is nothing kumba omuntu wa tabbu basuula golodi guno balekerese ebinyonyi ne bimbojjogola kati bebanamaya bagamba siri muyembe wa oli muyembe bakajjo kirambo ndi vakedo golooza bano ba exibo abakyala bonna bo ababadde bakukaabira emabega kaawo I think tusuubire nti abamu balabye post eno gye wataddeyo tewali n'omu yagizeeko mu kabokisi boogenda bakola otya bangi bajja mu bokisi bangi baweereza message Kapale biki abamu nakugamba nga bwalina olubuto nze sikola ki ababanye ebintu byange simanyi na kumkaga sivuga molokanga tukuli mu obaka ngambe sikwata mu kintu nga sitadde ko giravu zinze obulamu bwange bonna kikyotegeeza kyentegeeza ati fene koloba fene mulisa giravuzi wemba nalya fene kati so bana nso kujja baka manyi bibawe ebyo kasitobera ngo badde to WhatsApp kiti kati botani koteka wembera nabo bajja era mbasuubira waliwo nabapereza zi message wane labo zaba banji wano waliwo apereza wano message mbwali tubuto biki nyingi nyo zijja wano ziraba itegera nenga twakoma okulabagana ndozo omwana ndoza kati juli myezi nga 8 so kati ebyo bibaamu nti oba osuubira bingi ate nga gwa masanda fene wamuli oyina gloves kati ate nebyo ng'ogyeko nebyo kasita otandika okuteekawo embeera bweti nti ogenda kufuna omubeezi biki balina okujja lazima olaba ne woofuna ssente badde mwavu abantu bwoba oli mwavu teri akuwalana negeze ofune ssente ojja kakasada abantu bawalana kati sawa zino kitwali nti ndi mugagga abampalana beeyongedde bwekitebwe kibeera twayingidde omwaka omupya bye bino ku bimu ebitandise omwaka gw'okubanga gukutandikidde kuba nga gwa mirembe kati nkyusa kyova kati guno omwaka gwonna nja emikwano gyonna emyavu emikwano egyo emibi egiyina egamba omutima emibi gyonna gineesonyi mu linnya erya Yesu kuba kitwale nti ndi musajja mutukuze kati ndi mutukuvu mukama yantutte nambuusabuusa bw'ati mu bbanga bandeke kyembasaba bakole ebyabwe nkole ebyange si mu bubi